Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya nedobozi nze Ibrake Mukasa iranga yona gyosinzira okubanga otulaba akadde kano tukyalidde muna Uganda awangalira Budaaki mu luzungu emanyiddwa nga Netherlands. That is Amsterdam n'ebitundu ebiriranyeewo ebidefining ensi eyo Dutch, Netherlands, Amsterdam n'ebigwa mu koweryo. So gwe tukyalidde olunaku olwaleero era nga wano we tuli ku JS Cottages. Yes, sir. That is Kitende opposite Starbucks petrol station. Yes, we tuli kati akadde kano y'omu ku bannayuganda of course abali emitala w'amayanja kuba kyeyo naye nga yasalawo akomewo e Kampala agategatemu ebintu ebyenjawulo. Tugenda batutunuulira briefly his life n'ebirala byatuuseeko naye nga wano tusinzidde tuli ku JS Cottages ekitende. Si kirungi muntu okusobya amannya ga muntu erinnya lyo oba amannya go gwani. Yes, sebo. Kansoke nyaniriza abatulaba bonna era mbatumira mwenna abali eyo basebo ne bannyabo abalugana n'emikwano batumidde nnyo era mbalamusizza buli omu mu ddiini ye. Amina. Era mbasabira mikisa mwenna. Amina. Era ng'olunaku olwaleero ndi musanyufu okubanga mukulu Ibulamu Mukasa wa Extra Digest mugoba nsonga azina nkyalirako. Ogono mukisa era kitiibwa kyamaanyi era ejo kwegamba ndi musanyufu. Thank you so much. Badera ndi nimu nervous naye nga ya. Thank you so much. So kutandika amanya agange nze Semulimi Job oba Job Semulimi. Era ngawo Ibulamu wagambye nsinzirira Budaaki oba nze gye bayita Netherlands. Bwekiri. Mu bufunze abala bagita Holand abala bagita Netherlands. Yaje nsinzirira nenkola emirimu gyange nenkomawo nentandika okugatagata n'obulamu. Gawo na Uganda bonna abalala batambuza obulamu bwabwe. Thank you. Yes, byebyo mumuwulidde muganda wange Job oba Yobo mu Luganda. Linnya liva mu kitabo ekitukuvu ekya Bible oba Bibiliya. Ndagaano empya enkadde oba ebyo tobimanyi? Idris, ndagaano empya enkadde? Endagaano ya wakati awo teriyo. Idris. So, agwetuli naye. Of course, his name is a big name in the Bible. Alina ebyafaayo bingi nnyo in the Holy Bible. Osobola ogenda n'olinoonyako. Abazadde abatuzaala batutuuma amannya gano nga balina bye basinziddeko. Era bw'oddayo n'onoonya erinnya lye bakuyita lyonna ngamba the given name, of course, the first name. Baba n'ensonga lwaki baali kutuuma. Basobola okutuuma Peter, basobola okutuuma Isaac, basobola okutuuma Joseph, whoever you are, go back obuuze bazadde bo lwaki mwantuuma erinnya lino. Unlike of course tetukiwa nnyo budde kugaa nti oddeyo obuuze, but amannya gano gayina amakulu ameekusifu. Okay, owangalira Netherlands oba Holand oba Budaaki. Omazeyo bbanga ki? Okujjukiramuko nagenda e Budaaki mu mwaka 2011 era awamu gy'emyaka nga 12. Roughly emyaka 12 to be precise. Yes, sir. Okay, so Netherlands boogera Ludaaki. Yes, sir. Bannayuganda bangi nnyo nga bakola choices z'ogenda e Bulaaya. Balina ka statement ke batera okukozesa. Olina agamba saagala genda mu nsi nga teyogera luzungu bijja kunkalubiriza. Oludaaki luno watandika okulwogera olumanyi? Yes, sir. Kubanga lyemmazeeyo Oludaaki lwo mmanyiiko. Omanyiko lukola emirimu. Olunyumya emboozi. N'olw'omuntu ng'omuntu amusenze obusenze. Yes, era nga kubanga era otuuka mu nsi ezo kyebasooka okuyigiriza basooka okukola ng'otuuseeyo ng'omaze kuyingira mu sisitemu yaabwe yakuyigiriza lulimi. Bakutwala mu ssomero nakuyigiriza olulimi. Kyakutwalira bbanga ky'okuyiga olulimi? Your personal experience? Personal experience yange is
kyantwalira ebbanga nga lya myaka nga 2 okuyiga olulimi naye era mu kusikugamba nti nduyize n'endumala myaka egyo nasobola okusoma Oludaaki nemala nendutuusa bulungi era nenkola n'ebigezo by'Oludaaki n'obiyita nembiyita bulungi bye babiyita embokering so manyi Oludaaki lwe lulimi olukyasinza okuba oluzibu ennimi nzibu nnyingi naye Oludaaki lw'oluzibu kubanga n'Abadaaki bo kennyini mu nsi eyaabwe olulimi lwabwe bwe nga boogerezeganya baliwo batuuka nga tebakwatagana kubanga Budaaki kale si nsi nnene naye erimu kye bayita ebibangirizi nti waliwo kye bayita Limburg waliwo kye bayita Friesland yeetemamu ebyuyuyi nti kati bano abeeno balina accent ndala bano abeeno balina accent ndala so buli kitundu abantu baayo balina accent zaawukana era bwe basisinkana nga boogera waliwo batuuka nga tebakwatagana mu nnimi nga lwakuba nti waliwo gw'osanga alina accent yali very strong waliwo gw'osanga ali accent kwegamba ng'eri bwetyo yadde naye nga kati ate wekigwa ku ffe abaakagendayo kizibu nnyo okubaawula era lwogeze nalwo lw'oyize lwosobola okukwatako lw'ogenda nalwo obanga otandise okugula bo bakwawulira ne bagamba Bondi yazaalibwa wano bamanyirawo era n'essaawa za kakati nkyayiga Ludaaki naye nga ge mazima nti kati nagezako duyiga nduze mu Luzungu nga ngamba ekintu mu Ludaaki nti translating mu Luzungu ate nsobola okuyagira nti tusobola kukikwata Ludaaki no translating direct mu Luzungu nti zaawukana gundi pronouns n'engeri ezikyukamuko kati no kidde emabega kine kidde mu maaso so kati awuzi nebibeera luzibu nnyo extra digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange tuline Job oba Yobo Semulimi tusinzidde ku JS cottages wano that is mu bitundu by'Ekitende opposite Starbucks tusazeewo tumunoonyeko bwe mbadde mu Shengeni awo abantu bangi nnyo be nalina okumiitinga bati olw'obudde ne duka veno deri ne sitasobola kusinkana abantu bano so bwe yakomyewo Uganda ne mugamba tujja kukwatagana tunyumyemu embozi yaffe egende ku lutambi olutalivaawo ova 2011 wano okugenda e Netherland before that wali otambuddeko oba gwe gwali mulundi gwo gusokedde ddala okufuluma eggwanga Uganda ku Libra nze okuva wano gwe mulundi gwali gusoso genda okutambula okufuluma Uganda era nga nali mu Kampala nnyo banzaalira wano Buloba banzaala Mityana Road wano Mityana Road banzaala era nga nkulidde wali Makindye wenkulidde wentandikidde obulamu era nga nali sitambulanga kugwa mundo gwali gusoosesebo of all countries lwaki walonda Budaaki Budaaki actually saagironda Budaaki njagamba yannonda kubanga okuva wano okugenda e Budaaki nze gwali gwajjanga mukisa nti nga omanyi nti mulimu ab'enganda abatambula kandi sister wange omukulu yatambula muko kwegamba ye yali mutambuze kwegamba nga bano abawala era gyali mwebaza nnyo bambi Olivia aliwo awangalirawo ne ali Budaaki Olivia Nasozi okay that is very good omuwala omutetenkanyi nnyo muyiiya yatambula n'atuuka e Budaaki eyo n'agamba na muganda wange omuyiiya kamete Budaaki actually ngine ensome nanteekamu awo saabirimu nnyo byokutambula because nze okuva ne Uganda actually okugenda e Budaaki nalina life yange ey'ekivubuka I would say nti I was at some point nali ali successful nti kutandikira wano e Uganda nze nganzi nali muvubuka mu yiiya era mulimu life y'ekivubuka wa myaka gyalinga kuva ku myaka emito 16 17 nena life wegamba abavubuka gye beegomba nti nze nali musajja ayagala ekirungo awuma nkyagadde ngezaako okubaako nga nkola kyensobola okukituukiriza era mu kutandika nze nganzi nti life yange era nzijukira mukole nnyo ku myaka nga 15-16 ku magezi ge nalina n'obusobozi nalina nasobola okwetuusaako ebintu abavubuka abamu mu myaka egyo bye bali byewuunya nga bintu ki ebyo ebyogerwako katugambe omuvubuka neegombanga nnyo okubeera nga n'ekintu nga kyange nze nganze kubanga nze mu buto bwange nzijukira weneegombanga ekintu nga nsala empenda okulaba nga nkyetuukiriza kati nzijukira waffe twalinanga TV mu nnyumba naye nga njagala nnyo okulaba firimu biseera ebisinga obungi naye nga
kulaba filimu ate kati mzee yakola amawulire ate kati ona yakola mwati nja yakola ku filimu nja yakola ku music ningamba ne so wakola nyo nengula TV yange so ku myaka ejo enzala empenda nsandika okusonda sente ebiseera ebyo twakozesanga twafunanga bukebe buno bwa Doom okwade kikebe kya Doom n'okikubamu ekituli wansi n'otandika okusonsigamu ennusu n'osigamu sente coins papulabo zinga bw'oteekamu ng'olemaze okunoonyeza TV njifuna ku sente nga mmeka esookebwako ebiseera nga kali incha nga 12 aka TV akatono kekibuga nenzisonda nenzifuna ebiseera ebyo nga nnyumba y'abazeeyi ndi mu kisenge nengula TV nenjiteekawa kugamba nemba nga neekutuddeko olida nemba nga neekutuddeko kugamba nga funye ekintu ekyange omuntu kyatajja kuŋŋamba kumpalyako mateeka nti wemba ntudde ku TV nja kola amawulire nja kola filimu music njekyusiza nga bwenjagala kugamba buli olabanga onafunanga omukisa nga waliwo ekintu kyenjagala muli nga nkyagadde omuzungu kyayita desire nyakiteekanga mu nkola ndabe nga nkituukiza nenkola ki nenkifuna. Okay, wali okola mulimu ki ogwakusobozesanga okukuŋŋaanya zino essente ezisookerwako okusobola okwetuusaako ebyo bye wali oyagala ebiseera ebyo ebisookerwako era still? Yes, ebisookerwa kati nze mu senior 4 vacation yali senior 3 senior 4 mu kusooka nga sinatandika kunoonya mulimu nali nina mikwano gyange gye nagendanga nenjolezaako engoye anze ni musajja mumozi wa ngoye era ekyo abali balina okimanya zisooza ne booza nga nze wemba nkutte ku lugoye lw'oddooza oyoza ku sikeero ki? nze sikeero gye njolezaako nga natandise okwoleza olugoye oluva nga luvudde mu factory nga white luddayo nga lususseeko ne ku white lwabadde nga limu n'akabbulubbulu kisobokera ddala ku ngalo zino ezange Keith Kanabi ne Idris Lukwago mbatumiddeko nnyo. Singa nga bukedde ku macyango oli wakwoza ngoye. Yesebo. Mu Uganda olowooza oli wakumeka mu kwoza engoye? Sijja amazima mu kwoza engoye mu Uganda wano. Ndi musajja wa kubiri. Kwani? Era omuntu asooka yemmanga nzaala. Job banak. Mu Netherland yonna bw'ogitunulira oli namba meka mu kwoza engoye? Nze asooka. Banga ne natuuka e Budaaki nalaba nga ebyuma byabwe. Washing machines. Ebitukuza ngoye zange. Nozeekwatiramu? Era nga olugoye lwange luvaamu nga si luyonjo bulungi mu kino. Oluddamu? Nduddamu ne ndukunya. Extra Digest mugoba nsonga San Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala. Ojja kubanga obeetaaga omusuubuzi awangalira n'abawangalira China tukugamba ekintu kiri kimu nti okusaba kukwanukuddwa aba San Cargo Shipping Company ate nga yo Hika Water Drilling Services basima mazzi across eggwanga Uganda beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo tuline Yobo oba Job awangalira Netherlands naye nga yakomyewo ku Kampala okukwasaganya emirimu egy'enjawulo so gwe tuli naye olunaku leero tunyumyemuko naye obulamu bwa nkuba kyeyo bwe tuliko olunaku olwaleero so ogambye mu Holand oli nambemu mu kwoza engoye Richie ali nambemu mu kwoza amasowaani MC Richie number 1 like this era Richie oli bwoti bwomu muganda wange Gift Isaiah aine embabazi musambi wa mpira muna Uganda naye nga alidde akyawo kutumiddeko nnyo kyakabiwe bali kubanga oli mu kutulaba akadde kano ate of course njagala okuyisawoko akalango kano bana Uganda abawangalira Uganda ne bana Uganda abawangalira edda akyawo mu mwezi mwezi kyawo kale ngenda kubanga nkanonyaawo nkabasomere mubeere nga mukalaba mu mwezi ogw'omunana that is August inshallah waliwo conversion egenda okubeerawo awo mu bitundu by'e Budaaki awo mu Netherlands tugenda kuba nayo tugimanya tusobole okubanga tugigoberera bulungi nja kuba njibanyonyolako mu maaso awo
mpola tulabe. Okay, Job, njagala komawo gy'oli. Yes sir. Ogenda okuva e Uganda nga mulimu ki gwokola gwogamba nti guguno the main job? Yes, kati mbadde nkyakugira mukulibwa babale kunzirira. Kati nze mukoze engoye nalinawo family kwa abantu bange awo wali tuyitawo mu kikomera awo ali abasajja bange nga ba corporate nnyo nga zaba abaterezaako ebintu byabwe kati koza ngoye ez'okuwoza mu motoka kati sente y'ekivubuka nga nsonda wampaddeyo kasente nentereka wampaddeyo kasente nentereka naye wenavaawo ebiseera ebyo nzikula nali ntuuse mu vakasini ya 4 nenfuna mukwano gwange nga yali alina restaurant gy'akolamu kane mubuuza eyo gy'okola tewali omulimu gwensobola wafuna nangamba ate wali naye omukisa lumu gwajja nemubuuza naye nga nkola osiiba wakato kyakola nangamba omulimu gwe yali akola mu restaurant baali bakola ki yali yagukoowa n'agusuula nemugamba wagusuulawo omulimu konze baali bakuwa mmeka nanga nali nfunayo 5 awo olunaku nangamba 15 nengamba ono omusajja kyayagula omuvubuka kyayagulako takitegeera nenkubamu akafaananyi nze omuntu yali ayoza engoye nga wampa 10-23 buli rose ate nga mukooza njozaamu emirundi nga 3 mu wiiki nze nusu nga 6-8 ate ono gwawe 5 olunaku asuddewo omulimu nemugamba ndagirira nandagirira mu kibuga awo Royal Restaurant awo bagita City Restaurant era abamu kyemanyi bamumanyi kubanga bakolako nnyo nengera nensaba omulimu bambi akolayo omusajja era mulungi bamuyita Julius nampa omulimu naye nga omanyi omuntu buli wali na business omusajja ali strict. Esangibwa wa City Restaurant? Esangibwa ku park awo esangibwa ku park enkadde? Ku park enkadde, yes, esangibwa. Julius nampa omulimu naye nze nalina obwagazi bw'okukola nti owompadde ekintu kyo kikola nkikola nenkyagala nnyo n'okusinga gwakimpadde. Ibra nakola mu restaurant eyo nasanga nga kale bakola naye nga abakasitoma bafuna batono ngebuuza lwaki tetukola nnyo okusukuluma ku restaurant endala nga bazifuna ffe tetufuna nensala empenda okulaba nga tujjuza nti ekintu wema nkikutte nkiswala nga kyange nenkola customer tuyingiza abakasitoma tuyingiza buli ayitawo kagamba what they call customer care nga buli customer ajja muwa obwagazi bw'ekifo kyatuuseemu kugamba had that hospitality kugamba nga making sure nti wabaze olonga bano bakusasula sente meka aba restaurant nze wenagenda bali bansasula 10 zaali 4-5 olunaku yes ngo reportinga saa meka ku mulimu nga reportinga saa 12 nga nvayo saa 4-5 ez'ekiro. Okay, olongo osulawa nga nsula makinde mu maka g'abazeeyi bange. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli. Okay, omulimu gwa restaurant ogwo gukolera bbanga ki? Nagukolera kuva mu vaka ya senior 4 paka senior 6. Ne mu senior 6 waddanga mu holiday n'okola? Nenkola nze musajja yanjagala nnyo nti wemba wendi nga kimanyi yali nga confident tulina okukola sente era nga tubate tujuziza I was so heartbroken because nalaba nga sente zituyitako. So ekira kyatuka nga bambi nansima naba nanyongezaamu nti nansa 7-8 whereby benasanga babakozi abalabo kwegamba moral gye bana yali ntono kwegamba wotuuka okuvaawo nga bakusasula sente meka? 8-9 kyekyakuggyawo kati wekyanzijjawo nali nkola lunaku lumu nali nkola naye nga nina ebiruubirirwa byange nze ng'omuvubuka waliwo otuuka ekiseera nga you've outgrown a situation nga ajukira twali tulongoosa tusiimula restaurant nga okwata ebucket n'osiimuula buli kimu n'okola n'omusajja mukozi ddala kati olunaku lumu nali nkola ati nga boosi wange oyo alina abavubuka batera okujja ne bamuguza ku ngoye owulira so kati abalimuguza nga ku ngoye omuvubuka olumu najja n'amuguza peya y'engatto era nzika yagimuguza emitwalo nga 10-12 ngamba engatto zikola nogaka ekirabo ky'emmere kino kankite ngende mu biraato kati neŋŋamba bannaye neŋŋamba kisoboka kitya engatto omutwalo 12 engoye oleeta tijini emitwalo 2-3 kati omuvubuka oyo nzukira
nizukira ne ngamba mvubuka ono kamwekwateko ne mubaza lumunga z'okulya ekyemisana ne mugamba ne mutetutwe mugamba sebo oli otapulungi ona atandika omuntu obulungi ne mugamba nakola tuziguza boss waffe nga ne kati mbuliramu wagiguze sente meka omuntu omugezigezi nangamba ate bikwata ke mugamba nakugulya ne mmere so wani emmere likunze ne soda ngina mukusasulira so just mbuliramu buli zigani ndi curious jatunzi sente ezo agiguze sente meka nangamba tuliyo mu wino tuyiriba njijayo kumtwala ongene 5 ngamba kuziza wakoza amabugoba ga mitwalo nge 5 10 ku mukaga mu lunaku lumu nze ndi wano mfuna kupeye mwengato nze ndi wano mfuna nusuka samvu kendo olunako ne ngamba ha nali nasumagira dda kati era wiki yaddako bosi yakanyanga kunkulira simu nyamugambe so boys bisokondekemuko nja kubanzira yenene soke nekanye mu wino eno so labe birunje ebiri no yingiro wino nenyingiro wino no tandika okuyiriba engatto ngo senior 6 vac kati kutuka mu wino nentuka mu ngatto naina capital wange gwe nakola mu restaurant ifseere ebyo na capital wange yali awerako naye ne kutuka mu wino nenda bange ngatto nenzingira mu kaa ntandika okutundayo ku ngatto nzinkolera mu kwa kasenda akatono tono ostegera ne ate ne nfuna mukwano gwange ate era gwe nasanga mu wino ate ne musanga atunda t-shirt kati nga ntambuze ngata tenga tambuza t-shirt kati nga ndaba wa t-shirt ata adduka nnyo okusinga owe ngata benga tebaguze ne ngamba naye zino t-shirt lwakinange si joining nga ntambuza t-shirt kati ne mu joining nga benga tambuza t-shirt fembi kati kyenazuula ng'abantu bawa t-shirt bali ba complaining ate no ngazi te fitting bulungi kwegamba tenyuma bulungi fitting te akanyama tekakute bulungi kwegamba fitting ekibuzeemu kati nengamba lwaki kwata t-shirt nenjitwala ku kyalaani nekola sibaji fitting nekola size gye baagala oga promo UG exactly nekola t-shirt bazi fitting za binene ngogule t-shirt 10,200 heavy otsibule 1200 heavy no kitwala ku kyalaani kati we kyalaani ono bakiyita kwatamu ye yazinyigiranga mu meka okuzidda abulula ati sengo oyo bambi katonda mumze mirimire kati yafa omukyala yes sorry bambi nga mkwata nusu 5 ne muwa ngole charger 1200 bino behave ebyo bifaji nenga biramu mukasanga olekera t-shirt ngo bulago tebunanu se bannamu ntwala ku kyane baji fittinga nitantuko okutambuza kati mukutuukayo abakasoma bagola t-shirt ezo nga ba complaining ati t-shirt zotuwa kichingazi ine bisale sale eno nengamba sine bisale sale ezimu zitagulu kukane ngamba services kibulamu nenzirayo ku kyalaani nengwa ku mukazi ategwa kyabata overlock kati t-shirt zange nezija kuwe kyalaani nabanga amazozi salamu neswa ku overlock machine esooke ejirume bengo original nga bwebera bweti t-shirt zange zonna ebera tegenda kutaggulukuka kati wa overlock yali wabbeyi muko because yakitwa obudde yali asabanga nusu 5 ngwa na mu nusu 10 nati njagala agifuula original overlock nga salira ddala waliwe nyini na sizing kati awo ne smarting because ibisere ebyo nga ngomanyi kati oyingidde wino kubeera smart kyotunda kino kubanga okyambadde era nze nabeeranga nnyo smart nga ndi mutembeyi naye butembeyi bwange nga nyambala bag and I was kind of corporate smart nyambala bag ku university nasoma nali muvaka senior 6 anti vake tuka negwako nensaba yaggwako wazaako okivaka anti awo nkugira awo nga ndi mu process egenda ku gundi makerere bampe makerere naye kumbe ngo ne sister bola yakola ki aina byapanga era mufaka senior 6 zikwa sister yagenda kungamba ku byokujja eweru nga business yange ya t-shirt ekola ibanze nali nkola sente mu t-shirt ate munange n'abantu balina businesses ebezigirira Senabulya waliwo mukwano gwaffe Senabulya waliwo ebiseera byakuna matataawo Senabulya yakola sente waliwo n'omukyala bamuyita Deborah eyo bakola sente mu biseera byakuna matataawo Makindye Ntinda nakulabye so business zino just ebitulemesa nti butaziwa budde
abantu batunulira nnyo okujjamu dhani okuteekamu so senabuli oyo yakola ssente paka nakati akolera ddala ssente so that is very good era kucha business ezo omanyi buli kimu kiba obwagazi bw'okiteekamu yenfuna jojo kifunamu kubanga okiteekamu obwagazi bukuwa n'empenda Owino ono bamutenda kumukeera abantu bagamba nti okufuna ekitegerekeka mu Owino oyina mukeera Owino wamukeera nga sawa mmeka saa 11 nga nyingidde Owino 12 era nga nze wali ogenda mutala agenda okukwata akambe magalo ndiboota nga nze amaaso gandi ku ndiboota bwenti kitegeeze endiboota zino we bazisala mu abasookawo mu abafuna first class ba Daniel Omugo yabagenda okujja ku ssaawa 5 nga bafuna essaati zirina amayuga bweziti ati awo ng'ofuna first class naye kati nze nakyusangamu nendaba nga te first class bamunseera first class bamunseera ati first class omuguze 5 ate ogenda omutunda bakale 5 kakaka 7 nekyo kisoboka ogenda omutunda bamugula mutwalo ate second class omugula 12 n'omufiitingamu ze 10 nga 15 n'omutunda omutwalo era nga nze making sure nga baga ine mu t-shirts nga 25 n'enyingira ekibuga nga ndi smart naye ekyanyamba nti nali mukalukalu nze era mukwano gwe twakola nga ne ali awo bamuyita Roger yes katwakola nga fembi bambi kati nga tuyingira ekibuga ekyo restaurant offices era Kampala Road avuka ba computer abo batuwagira nga ate mutaasa kafeero kisukka mwe bano abaleeta olugoye oli n'abeera nga tabiriiko n'olumusula ku kibegabega ndi lulo olukutuuka omanyi obeera oyita mu kibuga omwo for example wali wansi mu kajja omanyiwo awo Idris we yakolanga mu kajja naye mubeera muyitawo temubiriiko n'akwata jini n'agikuteeka mu bulago size yo yiyo ate nze saatundiranga mu Owino nze nafindinga market mu bantu nti I was confident of what I had nali very confident nga nkimanyize ekyennoze kirungi okola ekintu ng'okikkiririzamu test olina okuba ne test exactly ng'onaaguza abantu ebintu abitundu teeka okuba ne test nze nkugambe nga ndi t-shirt zentunda neegomba okuzambala ebintu ebyo kugamba ebintu bya test ebyo bintu bikulu nnyo omuntu ng'atunda ekintu ng'alina test osooka n'omulaba ye n'oyanguyirwa ogula product ye exactly kwegamba nga nange ekintu kyentunda neegomba okukyambala naye t-shirt zange ezimu nga nesitowa ngamba naye kali nandika eyambalidde era ng'omuntu ngimuguza nga mutuufu naye alaba muguzi kyemuguza gyekiri wasiziranga ku kyokufiitinga t-shirt zino nga tonnafuna baklayant baazo n'ogitwala ku mashini bagiddemu bagikwatemu ekendere ku size before even okumanya nti agenda ojjambala yenkana bw'ati oba bw'ati surprising olaba otundira bannayuganda at some point tuli over medium size bw'oba obatundidde bannayuganda bonna baliyanga medium size kati t-shirt enfiitinga yiba nawe kufiitinga enfiitinga Idris esa omufiitinga tikati goyinza okuba nga tejja kukwata nnyo nga ze bwenkutte Idris ate mufiitinge bulungi kwegamba nze kasenga ye yayina profession ye nga kwegamba nga experience yali alina kugamba gifiitinge bufiitinge kolera mufiitingi n'akwatamu tomuwa bipimo oli n'atuuka okujambala exactly kolera mufiitingi nga talinga t-shirt eri kuhanga eyeewuuba perfect Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange tuli wano mu bitundu by'ekitende Entebbe Road gwe tuli naye nkuba kyeyo muna Uganda wangalira budaacho ba Holand ba Netherlands tusazeewo tunyumyemuko naye tulabe ebintu abitambuza atyo obulamu butambula bute nebigwa mu koweryo so tutunulire Makerere yali ekuwadde at the same time you have something that keeps you busy exactly okunufuna ekyokulya n'okubeerawo obutabeera idle then at the same time nga ne mwannyoko eri ebudaachi naye agattagatta notisi osobola okuba nga oggusa ensonga Makerere kitegeeza tewagenda Makerere yo saagenda naye nga bampe Makerere nalina kukola IT information and technology kati awo nga tutuuse okulinnya akasozi ke Makerere awo jukira nali nkola wano nga ne sister we tugoba ku byebudaachi ngenze kusaba visa kwegamba nabigobanga nga nze mulinda ba tugoba ku bintu first time visa bagikuweerawo
visa bagimperawo naye okumpa visa eyo okumpa visa eyo nti ogogera n'otugwetukira kadirisa nakusaba visa nkika twagenda ku bintu era bya sports because era I looked sporty, I could explain about sports. Oba ogenda okusaba visa byogendeddeko, you have to show what you kyogenda okukola mu nsi gy'osabira visa okyokimanyiko omuntu n'amagu. Ogenda okusaba visa bagikuwa wazzaako ki nga visa emaze okugenda mu passport yo? Actually visa mukujansangana mu wino nga nze neva sena kunzikwa neva sena ku kideeya kino ekyengoye zange nize senga amalize ngende ne bankubira nti owaayi okimanyi nti ngifunye visa sisi actually yankuya nangamba visa yazemu visa yaze pagamba muri nasanyuka but to be honest sali nyo excited because era mugende ebijanya n'imbibuusa nga se abiri mu nnyo nti njala nyegende budati because one Uganda ze ku myaka ejo by then muze yali yampa yakayumba nga nina ekitanda biziko naye kyali worth million nga 2 n'ekitundu nga nazino flat screen computer nga nina obulamu bw'ekivubuka buli obweyagaza ngepeye ngazinga tunanga 2 t-shirts nga nina buli kimu because mu t-shirt muno nze mbagamba nakutunanga t-shirts kwata t-shirts nga 20 sida wakanga baga tekalide era nga nze nyuka n'emitwalo gyange walitozangayo anyuka n'emitwalo gyange 15 olunaku. Okay, so time bwetuuka nti yakugenda Netherlands. Exactly. What did you think of? Wagenda omanyi ogenda kusigalayo, wagenda omanyi otuukayo mwezi gumu wiki 2 okomewo. What was in your mind? Kugenda e Budaaki nani ndowooza kati genda kukola tumale tukomewo oba kangene nsoma e Budaaki because actually muri ekyandimuko nagamba kangene nkole nga bwe nsoma because olwo nali nsoma odina nali wano nali nsoma nga ngenda ku Makerere kati visa ze nejja kugamba yansanga onembagambe bampadde visa ate kati kyewuunyisa benagamba nti bampadde visa basanyuka nnyo n'okusinga nze gwe bagiwadde nenze nga muli ngamba ngenda Budaaki nga kangendeyo ngezeeko nkomewo era awo netandika atandika okunoonya tiketi because twasaba n'abantu bangi bambi omanyi okusaba visa mugisaba nga muli bangi era nga mugenze conference oba mugenze ku sports naye nkubuulira kyemanyi era ensi eno twalinga oba nga 6 era kubagenda balinga 8 kubagenda bagenda nga 6 abatuuka nga 4 abalaba abaki abala tiketi zaagaana ez'ennyonyi abala baba okwatira ku bisaawe nga mwakatuuka naye twagenda separately omanyi kati gwe bakuwa obuukinga gosooka okubuukinga separately olwadde kasoolina visa n'obuukinga n'ogenda sabamu kati bakutuuka wali ne bakubuuza ebibuuzo nga tukoze research because oba oyingira kiba kirungi era kyemaze okuyiga mu bulamu bw'ensi buno buli business gy'oyingira oba ekintu ky'oba oyingira kube kusaba visa nga olina gy'olaga ekintu omulamu guba kukugenze gwina okubeera ku mutwe because migration officer bw'omutuukako n'akubuuza ozze kukola ki kiki ekikulise however much you have the visa era ddamu n'akubuuza you have to explain because nze ku sports kiki my favorite sportsman yono bwati ne bwati ebiki kugana omuwa ekiboozi ng'olaba kyogenda okukola ki okitegeera naye otandika kasootuuka ng'otamatama ne visa gye bakuwadde tomanyi visa yaki enza butoza kusukkawo so kati ne budde wano mbagambe nali I think I was successful at some point because I had that urge naina omanyi naina that mentality nze nga ndi muyiribi era nze ngamba kubavuka batandika okuba overlock mu Kampala nze yali asooka compare your life where you are right now neje wali woli kati oli mumativu nti obe kubanga oli Uganda byotuuseeko olwaliro tewali bituuseeko obe kubanga okyali Uganda the past 11 years tewali bituuseeko omanyi bra ensonga eyo sijja kulimba nze ndo omuli mu kulowooza okwange ndowooza Katonda yandibadde akola kyantegeera okusinga ku ekyo because sijja nze already mu kuva wano nga mbagambi nalina ideas ezeyongerayo kusinda okukizimbulukusa naye mu kulaba kati ndowooza byentuuseeko kati senga si kugenda Budaaki kirabika sandi bituuseeko oba nandi bituuseeko where would you be singa obadde okyali mu Uganda olwaleero senga nali nkyali mu Uganda senga natandikawo double ticks ekyasinza okutunda engoye mu Kampala because nakolereranga nga nze kyendaba kimu kati ntimaze okusuplyinga abantu kati neetaaga station
ntundira ama t-shirt gange ne jeans na buli kimu ng'olina physical address because naina customers nga bankubira bukubizi masimu nafunanga n'abantu nga ba boutique nga nze nkwata baga yange ya t-shirt natwala baga yonna na baga yonna nkuwame emitwalo 10 and then I was around 18 years nga baga nga nina t-shirts nga nungi wayo kyali bayanga semanya edigwadi bidiya nga biri kupanga birungi abunvunga manya Idris abyambalanga nnyo t-shirt biriko bumasa amache bina ka fitting akalungi kwegamba nga nina test nali nina I know yeah okay Job njagala tutunuulire Netherland omubaddemu what was your first job ng'oli Holand? Yes, omulimu gwo gwasookera ddala actually nze okutuuka ebudaaki abantu njanche bagambe nze kale nayita nentuuka bulungi njuka natuuka mu Amsterdam naye first impression yange ya bulaati yali nnungi nnyo simply because natuuka mu biseera bya winter already natuuka njala yanumye dda kwegamba nga seetegeera nga kyali mu nekiri ekiyongobere ky'ennyonyi enkubyekubyemuko isegera being nti yali ennyonyi esoosa yes kati ntuuka mu nsi gendala ntuuse mu different environment ntuuka eyo kwegamba first impression yali nnungi naye kati okutuukayo eyo okusambyasamya mu mboozi kiri nti mu kutuukayo nemala nenkola ki oba olina okukola ku mpapula obviously ate ze ebirala simanyiiko nali nze mu kutuukayo kale baali tebanyinyonyola mu bulungi olina okufuna empapula bafuna bwe ziti kati nayo kyandisappointinga namba nenvudde e Uganda nga ndi wadde ndi mu bulamu buli omu obwegombesa buli muvubuka yali aneetoolodde so ntuuse wano ate kati mpapula byebiki yosi kati nenkatonda nanyamba ku bumalivu enalina kati nga okubazako emabega mu kuva wano nasooka kutunda of course okufuna tiketi y'ennyonyi biki benali nina natunda ebikalu computer ntunze emizano ntunze engoye ntunze ngato zonna ntunze kyenasigazawo kimu kyali kitanda ekyo nagano kitunda because kyaliko history yakyo ng'omuvubuka nti no ekitanda ekyo naye nakigula bwayise ibra naye nakigula bwayise ekitanda ekyange era ekitanda banaye ekitanda kigula bwayise nakituukako nti era nga buli omu yali akyegomba naye nga batuzala bafu abafirika abadduga bagamba ekyo ekitanda kigulibwa bayindi bagamba kigulibwa bayindi ba Idris Lukwago ate ebiseera ndi myaka gyalinga 17 nga batuzala wantu kigulibwa bayindi kwa kigulibwa bayindi nga kikogamba baki omusajja yakikola yali yakolera mu bayitawo batya one swang banga omusajja yakikola yali yakikola yali aba mu one swang n'ajja n'akwata design n'agikola n'agiteeka ebwayise kati yakikola kumbe bwayise wala isi tojagenda gule osubire kujja kitanda kya bei ate bagenda bagula byaki bya laisi kati kyamulema okutuna nakiteeka waggulu lekifuka kya bulambuzi era buli omunga agenda bwatuukawo wali bamugamba kitanda kiri mu milioni 2 ekitanda kigula sena meka nze ekitanda mu kutuukayo ebwayisa nasangawo kye bayita ba blockers nenga buli bakigamba milioni 2 onagamba milioni 2 oli bili kitundu ebisiri blocker abo baba mu 12 awo mu something mu 7-8 awo onakigamba 2 oli akigamba 3 ono 3 kitundu nengamba mwenanga buli omuna price yanjawulo nenkwata omuvuko omunemugamba ngenda kuwa omutwalo ogwo twali yakola ekitanda kino nagamba omwagala nze gumpe kati nengumuweera omutwalo ogwo nga nkimanyi onaava kuba blocker nengenda kunenyinyi kyo ajja kumpa ekitanda kube bulijjo abajja okugula ebintu bino basookera kuba blocker nga tebanyi price y'ekitanda entuufu jika blocker w'omusanga alina ateekamu ezize nina blocker gwemanyi bannanga omubbi nengamba bablocker baali bakilemeza oli blocker mubbi baaba akubyamu emiwendo ati mukwano gwange naye abamu balina okulyako omusiraamu wange oli mubbi bannange ayawula buli kimu ze kugambye babuloka mubbi baaba naye okuddisa emboozi nantwala kuninnya ekitanda namuntuusaako nga muvubuka bambi ali awo mugezigezi nimuteeka emabbali
nensooka manyi nina kibanda nze kyemanyi newera nina bargaining power ekyo kyo kasita obeera ne bargaining power mu gundi mulina tubeera naye mujjaamu omwo ne baleeta grapes za 5,000 n'agamba azibawa 2,000 abisalira ddala asala ebitundu 7 ku buli 100 of the original price omwana abagaininga oli eyo nagirina kwegamba kuyita naawe obagaininga nnyo nze nali ndwaza nali ndwaza nze nga toganya ng'okuvaako ab'ekitanda babalwaza paka ku sente meka alwaza omusajja bakigamba miliyoni 2 n'ekitundu naye omuvuka yakimpa ku miliyoni 1,10,000 oyo wamuloga yali tazze kutunda miliyoni 1,10,000 mulina balamula essimu eno nti yeetaanaga nti n'ogumwagulya nakozesa kye bakita bargaining power Allah yakola Idrisi Lukwaka kuba kulwaza agamba alamudde meka simu nti simu yakakadde ate anaagalya wakati kwechwa deve bwe mba mubagaininga bwe muti mulowooza ku bantu bano bannannyini bintu bino oba mwe muba mulowooza kutwala bintu bino naye olaba nze kyemmanyi omuntu abanga alina ekintu ng'akiryako akitunda oba takiryako akireka yes ekyo kyemmanyi so omuntu tasobola kutunda kintu nga talina waayitirawo nga talina nze kyemmanyi omuntu tasobola kutunda kintu nga talina waayitirawo ekitanda ekyo kyakirina nkirina gyekiri emakindi kikyali ewaka gyekiri that is very good today wali Holand what was your first job in Holand so kuddayo mu Holand ng'ogyeko bino ebyokusoma biki what was your first job my first job ekiseera nali nsoma Ludaaki nzijukira nali bakuwayo awo ebiri mulimu ebyokugenda awo kulongoosa nolongoosa awo nolongoosa byolongoosa that was my first job naye omulimu ogwange nze nga nze gwe natandikiramu ng'ovudde ku kino ebyokulongoosa Ludaaki bye bampa gwali gwa kukanika magaali obu bicycle yes wava eno ng'omanyi okukanika magaali ago wayigira eri ayigira eri mpozi Daaki eyo gye bagaa nti prime minister waayo avuga akagaali n'ayitamu yeyensi bonna bannabbanja beeyo babugaini bagudi ba 7 kati nabbanja atuula atya kagaali because omutto gw'akagaali guba bwe guti ziri eggaali zirina omutto bwe guti abazaaki bagolo enyanga ate beno weeti mbadde nze ntunulidde ate buno bu sport gundi buno mountain bike nga Idris bwe yagulira abaana be so eyo yensi gye bagamba nti n'abakulembeze bavuga obugaali ne bayitaayitamu eri ensi nze nagitya bali bavuga amagaali era mu kutuuka ne ngamba bugaali kyomu kagaali era eggaali ziri ebudaaki gaali za bbeeyi n'okusinga emmotoka ebudaaki ng'osobola ogula eggaali emu ng'osobola ogigula euro nga 15,000 ku mutwalo eggaali ya bukadde 4 wa Uganda omuswayiri gyayita basikiri nakuba bukadde 4 waliwo nez'obukadde 5 basikiri kusobola tamanyi ga kifuba okay job oyiga otya okukanika eggaali kati okuyiga okanika amagaali omanyi kati nze we nafuna empapula ebudaaki nafuna nyumba kati mu nyumba eyo nga noguliramu ebintu kati mugenda ogula ebintu omusajja gwe eyanguza ebintu nakugamba nga omanyi nava eno ne bargaining power yange nze abantu batuuka ebudaaki nga bafunye ennyumba bagula ebintu bipya biseera ebyo nze nagenda nafunayo ekiduuka awo nga omusajja alina ebintu bya second hand nengenda ne mugamba omanyi ntwala dduuka lyonna nagambe kiki nemugamba ntwala dduuka lyonna nagamba awo saaga anga oli serious ngamba kubanga nze kimanyi balina obigabirako obwereere mugamba ntwala dduuka lyonna nensonga ku ntebe kibitanda byonna nenjoola kubanga nyumba yali nkayo kati mulina kape ne kape byonna omusajja nzikuka namuwa euro zaali meka 600 omusajja agweddalo nga nkimanyi oli bwaba bakola sikiwa bali yakozeko n'odiro olukaga olunaku omusajja yasanyuka gwenga olukaga luno wali olugjeewa olukaga olwo kati bakuwa empapula bakuwa akasente akagula ebintu by'omu nyumba yes bakuwa akasente akagula ebintu by'omu nyumba ng'oli bakuwadde empapula
Kati lwaki Keith opushinga nnyo ofuna empapula ze Sudan. Tubere tuba pushinga. Pushinga tofuna empapula ze Zimbabwe. Osanga na baba intandikwa. Ethiopia. Osanga baba intandikwa. Mimi naye mdache yakuwa intandikwa otandikira. Sudan. Ate ya maserengeta. Ebereki eri ya waggulu. So notandika ati nzija nentandika omusajja ono nayanjaga nnyo nampeerako amagaali ago nagamba agonga kuwadde mwana natunda n'obugaali nangamba kusente zompadde kwali n'amagaali n'abasajja akusirwako ebintu nampa n'emmotoka gaali nganze ndowooza munyize mulwazizza ate nga alowooza ti yandwazizza nampeerako n'extra services nentuuka ewange kati nzijukira nga nina egaali bbiri nengamba egaali bbiri lwasitundeko gaali emu naye ku gaali gye nafunira obwereeyi bula nkugamba kale yali namu naye nga teri mu mukka nengipampinga nga guvaamu nengamba okukyusa tube nenfunaawo ebyumayuma awo nengendako awo ku YouTube nendaba engeri gye bakyusa biki omupiira nengikanika yali yena giant yali kaali kagaali ka red kati ngenda ku Facebook waliwo group eya mukitundu ekyo kyembeeramu nengiteekayo nakiteekayo na ku euro zaali euro 5 kati ku euro 5 kumbe kyentunda sikimanyi nga ntunda brand nenkola batandise okubidinga nze nkuwamu euro 7 ze8 9 10 nengamba no basaaga bafere boku internet oba byaddala namaliriza ibule gaali omusajja yagitwala yagigula euro 2.6 kadde nga kamu mwemtwalo nga jije ja Uganda inafunira kuwerere ninga kino kisoboka egali je nafunira kubwe musajja nga ajimpadde nga nyongezi babidingo yagikima nga mulinga sikisube nga mono mufere nemugamba jango gikimene mu address nembira kudirisa nga ninze omusaza yangamba ye natuka nampa sente nga sente za dala wa kumfera nga sikikirize kandi nagitwala omuzungu nembuza macho ntunze konzi gali nangamba look this is giant this bike is like 500 euros mugambe chichi nangamba yes this is very cheap ngaloza mukubi atende ya dala yakoze ki yankubye nenyamba kumbe omusajja yanguzize ebintu ati nesto wangere mu amagali awo embago yatandikira noddayo mama kwegamba sente ze nali nsigazaawo ogula ebintu by'omu nnyumba byali bibulayo saazizayo omusajja ampa amagaali gali alina gonna so okyali mu byamagaali yes sir paka nakati yes sir gwali mwaka ki gwali awo 2000 ni maze emyaka ng'ebiri so kati okola ki okanika magaali otunda magaali e Budaaki nkanika n'entunda sir okanika n'otunda yes sir tuline Semulimi yes sir Job oba Yobo era nga wano wetusinzidde akadde kano tuli kuzimu ku properties muna Uganda akuba ekyeeyo mu Holand era nga akoze ebintu bingi yatandiseewo gye bayise JS Cottages. Yes sir. JS Summer Cottages. JS Summer Cottages. Basama. Wano wetuli zezimu ku cottages. Wantu wagazi nnyo bati tutuddeko ku side yem. Yes sir. Cottages zino za accommodatinga okuviira ddala ku omuntu ayagala one night yes. 1 week yes. n'omwezi. Exactly. So wetuli. Yes. Lwaki tukuvugidde emboozi yaffe eno okuva eri okutuuka wano. Success si kintu kyangu nnyo. Exactly. Success tebayasimula njasimule. Right. Tebaloota ndoote. Exactly. Waliwo ebiniganiga bibeera ku Facebook okwo nga bibuzaabuza abantu. Kigamba kaakati nze nentunuulira kino nentunuulira kiri nekigira olubale kigira bwe kiti naye ng'abuzaabuza abantu instead of telling people nti it is struggle. Life is struggle. Yeah. Life kusika muguwa. Life lutalo. Olutali nti kutta oba kuttingana. But vaawo mpitewo. Bw'otunuulira omuntu eyakeera ku makya ng'akola ennusu kasa 15 mu restaurant okuweereza emmere okusiimula n'okutegula ebintu n'akkirira owino from owino n'agenda e Budaaki. So tuleeta abantu bano owulira ebintu bino nti
twabaleetera abatutumufu ne muwulira emboozi z'abatutumufu ne muzikoowa kati tuleesa abatamanyikiddwa naye nga balina ekyokusharinga n'abantu out there ye mwami ono gwe tuli naye but of course ani akola kino babayise ba Sankago Shipping Company basabaze mali from China to Kampala babayise ba Sankago Shipping Company bekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo yo Hika water drilling services basima amazzi just in case of an emergency, just in case of anything, wetaaga okubaawo ng'osimya amazzi ku mabbali wali. Njagadde nnyo awantu wano nti olina national water n'amazzi amalala wasima. In case of anything. Exactly. Tonnyonnyola abantu abazze kubeera wano kumalawo weekend yaabwe ate omugaye nti ate kino ne kiri. Okay. So gwe yatandika n'eggaali emu gye wateeka ku Facebook ku page y'abali mu community w'owangaalira eggaali eyakuweebwa obuweebwa n'ogiteekayo ne babidinga ne bagigula n'oddayo n'enzirayo. Kati eggaali okutunda amagaali n'okukanika amagaali gwafuuka mulimu bekiri era gwe mulimo gukukeeza ne buzibya era nze omanyi bagamba omuzungu agenda agamba desire is the beginning of all achievements. Nafuna obwagazi mu magaali nga nze nayo manji ntunda eggaali njeego mu kugikanika kwegamba nafuna obwagazi impression gyasooka gye nafuna ku gaali yange yasooka panesobola kuginywa muntu n'agitegeera. Natuka ekisiira n'enjiga buli kimu ekikwata ku gaali okuva ng'okozesa ki olina makanika yakusomesa obiyiga otya? Nze bwomu kati mukuddayo wumbe nzizeeyo wumbe luli yampa amagaali amalamulamu muko kuluna akuwa mafu keithi kanaabi nga simanyi nagenda okuddayo ku muno yampa magi ali mavundu magi mavundu zendooza kuluna mukuddayo yakuwa amagaali ameka? Lagenda nifuna amagaali gaali 15. 15 bicycles. Exactly. Naye nga zonna state si nnungi. Kumbe gaali ge yampa abiri yalimu ng'amalamu nga nsiimye. So eggaali zino olwaleero oli mu gaali nga mmeka? Mu kutunda iyo stock yo eri mu gaali nga mmeka? We waviiriddeyo ebudachi kumpi no wano si wala nnyo. Surprisingly mu stock yange right now kine nnyo ina amagaali nga 5 50 bicycles gaali nga 5 on a daily. Abantu bagula eggaali mmeka? Era on a daily abataaga repairs and maintenance bajja bameka? And omanyi ekintu kino ndakyengere ky'amagaali ebudachi manyi wengire ekintu nga tokimanyi soka kiyinza okukyamusa ekimanyi nekikkirya n'ogwa lumu kati kumbe nze nagenda n'enkizuula sizoni nje natandika okutundiramu amagaali kumbe yali ng'abasomi badda ku maki ku masomero badda ku university ekibuga kyendimu bakita Maastricht abasomi badda ku university. Kumbe ebiseera ebyo kati nga ntandise olwo ntandise okukanika n'engula eno n'enkanika na omanyi eggaali si kizibu kyakanika olaba bulabi nga wookijjeewo n'okizaawo nga bw'okijjeewo n'ojjawo kiri ekifu n'oreplacingawo ekiramu ng'okola ki kubanga spare ye abeerayo kati kyatuuka nze yayekeyigiriza tewali muntu yanjigiriza naye nga netandika okukanika mpola awo kumbe sizoni ezze abaana bazze ku masomero baguza amagaali sizoni weggwayo tuka n'okutunda eggaali emu neekolemu negaana ng'olwo kubanga abasomi bateranga ogulanga amagaali. Thank you. Kyekisinga okutta eggaali z'ebudaaki compared ku z'okusala amalodi n'ebwayise? Ekisinga okutta eggaali z'ebudaaki basically ziri glasses. Omanyi kati ze bamanyi abasinga okuwa abangi abaana waliwo quality z'amagaali ze bagula yabuno ne bateekako spare nga quality muki mubi kati abamu nsinga kanika egyo mpiira gyabise break zikutuse bisegeera kwegamba quality ebibi kati era right now kyensinga okukola nkola nnyo ku appointments nti natuuka ebudaaki n'enzimba kye bayita customary like nga nina ba clients omanyi omuntu oba omukoledde ekintu n'asiima takuvaako nakufalinga ewala abaana batuuka ekiseera nga bamanyi omuddugavu omubwati atwakola amagaali nga yenze nenfuna enkola emikwano nkanikira ono nkanikira oli naye nga ekisinga okutta eggaali ezo ezimu kale ziba nkadde ate nga n'ezimu
enyanga empya quality mbi. Okay. Olwaleero omulimu gugwa kanika mogali e Budaaki era buli kimu kitambula bulungi. Oyina emmotoka? Yes sir. How often do you drive? Era kyeki kugisaayo emmotoka noga nti kati ngenda kuvuga mu mmotoka? Mpozi nze kinzisa kati nze mvuga lumu nti actually emmotoka nakagigula recently. Njiguze nga maze emyaka giringanga nga 12 awo mu 8 mu 7 ntagula emmotoka ng'esooka e Budaaki 2008 ku myaka gye mbalizeeyo era nga 2018 2018 so nagula emmotoka ng'esooka just of recent one. Yes esooka e Budaaki naye nga olalo ng'obadde n'akagaali? ngabadde n'amagaali nga nvuga gaali. Okay. Nengula emmotoka era kyanguza emmotoka ng'olwo ndaba I've outgrown the situation. Kati kinguza emmotoka kyali nti season y'amagaali etuuka neggwako owulidde nga tezitambula nenoonya ku mirimu emirala. Olwo mirimu ki egyo emirala egikubeererawo nga singa eggaali si yatunze akadde ako? Kati nenfunayo omulimu baguyita nga nkola mu brand bagiyita brand beer. Bakola bidde? Bakola bidde mwenge. Bagita brand beer eri e Budaaki. So kati nenfunayo ekirimu awo kyakupata n'okugenda kulongoosa awo kulongoosa factory ku glasses ebyo ng'olwo omanyi ekyankozesa ekyo nti nayina goals. I set a goal and ebintu njagala kukwasaganya e Uganda kwegamba nga nabagambye zinagenda e Budaaki impression yange inasobola okufuna e Budaaki kyali nnungi najuliranga nnyo okukomawo e Uganda era n'okukomawo e Uganda kyafuukanga ekirooto nga ndaba okuddayo e Uganda kyanga ekirooto ekituukiridde okukomawo wano. Reason being nze obunyogovu bw'e Budaaki bwanyiga nnyo so ne bunjuliza okudda ewaffe. Emmere y'e Budaaki yanyiga nnyo nenjulira okukomawo ewaffe. Lifestyle y'e Budaaki yanyiga nga ndaba life ya indo bunyogovu bungi community ziri so closed in buli omu abeeramu nga life olaba nga kiwaliwo ekibulamu ate mbe nkomawo wano kibanga ekirooto ekituukiridde nga wali lively. You get it? Ebbanga lye wamala nga toli Kampala. When was the first time you came back okuva lwe wagenda e Bulaaya? Nakomawo Uganda nga wayiseeyo emyaka gyali 5. Ng'omaze okufuna empapula? Nga maze okufuna empapula. Wawulira otya ng'oli Kampala ng'okomyewo e Uganda wano? Omulundi ogwasooka kyaninganga ekirooto ekituukiridde because okumala emyaka 5 nga oli ku mawanga kinene osegedde ate ng'obadde buli kaseera okola buli kimu kikuva ku maaso kinene ogenda otuuka okukomawo wano nga buli kimu kipya abawala bo baabatwala bane bibi nkugambe nze malayo ewiiki 2 nodda ng'alinga omaze emyaka okubira omuwala essimu takyayogera bikwatagana nze mbiyiseeyiseemu ebyo gamba nga bazaalazaala dda buli kimu kikiwuse nze juzi wano lwensembye okuva wano because we nava nagenda Italy France ne malire Sweden nensanga muganda wange penge yanyanirize Sweden awo penge mutumiddeko kabaka Raymond Solfa salute my brother mutumiddeko gyo musajja wange oyo nnyo sajja wakabi nnyo musajja wakabi ne namalayo wiiki zaali 2 awo mu nsi zammwe za Schengen awo ogenda okuddanga abawala tebakyala kwata simu zo abavubuka bakozeekozeyo obusente awo batunze bu 10 kwa 2 7 kwana awo baba wadde obusente awo babatutte mu restaurant kuka just week 2 naye kati gwe myaka 5 walinga amazeeyo ebisanja bya Museveni byonna bali bagenda n'alinamu n'aliwo bagenda n'alinamu ate nga waali Job ogenda okugenda waleka wano girlfriend walekawo girlfriend nagenda okuva wano ina girlfriend nga tuwuliziganya communication yaffe etya bamenya omutima oba okyogedde communication mu kufanga yafa wayiseewo bbanga ki yafa wayiseewo n'omwaka gwawera tegwawera omanyi kati otuuseeyo tolina mpapula ate simu biseera ebyo WhatsApp yali tenakukyakakyaka nnyo ng'olina teekako airtime wa euro 10 tolina ssente euro 10 like ate n'omukubira ate nagamba lindako ndi busy otuuse okuba ebiseera emu okubye ate omusajja akutte ate n'ogamba ate kiki kino wakubako omusajja n'akwata bibaawo abaana bibaawo kozi ate kiki
Bwe yakwata nga mumanyi ngana wange okubye nyama se mu kiveeko. Fonza ate kiveeko kiveeko. Omuvubuka yagamba. Yagamba kiveeko. Akutte simu y'omwala ng'okubidde omwala. Omuvubuka nagamba okubye nyama simu. Kiveeko awo anyway awo ningamba waayo. Because naina obwagazi obudda ningamba waayo sanga ono gwe ndibeera naye paka. Ndikomawo. Nga planning n'okudda. So naye kati ngamba biveeko ningamba ne webuulirira kati semba nesubire mbadde nnyo kudde Uganda nzire ama kandive kati kanso concentrating wano nkomewo n'otoba komerewo mu maanyi ali ku kyoyo omuwala oba abawala bali ku ki obawuliza mukwano gwange nno omuwuliza mukwano gwange kati ali mu America yagenda America oh that is very good mukwano gwange so anyway ati okutuuka ku ekyo mukomawo wano mwenye nabirengeere nga nina ebirubiro ebikomawo wano naye nga mukomawo wano njala nkomewo nga at least konna wenyimiridde omanyi natandika okusettinga goals ezange omanyi bagenda ne bagamba a goal is a dream with an expiry date get it ate n'okubaako omuntu gwe ng'omuntu okubaako ne wootuuka olina okubaako ekibira ky'ogamba nti kati njagala kino no kyenyigiramu be part of it just a dream you know it's kwegamba okyenyigiramu buli obwagazi bw'okirinamu bukuwa empenda okutuuka ku buwanguzi okukisalaasana ogamba kanina kuyita wano mpite wano nkwasaganye kino nkituukirize osegera so kati nze tandika okukola nga nina omulamuwa walina ekiruubirirwa yes I had a goal nga nze muli era nzijukira ebiseera ebyo nga ntandise ofuna ssente z'ekivuka ebudaaki nga ndaba amasimu mubiseera ebyo bumanyi amasimu muvubuka nga amasimu tegandiimu nnyo tegandya because nava Uganda nga siri muntu wamalidaadi musimu ebyo naye nga nzikola maama wange lumu naye njogako naye nangamba sister yaguze ettaka kirungi nangamba nina nengamba maama ssente naziweza nangamba agula ettaka gweleetako z'oleese ojja ddimalayo nangamba okay namugamba naye tagatigaba gabbeeyi onza tugweleetako z'oleese sika nafuna ettaka awo lyali eyo side ze obuloba ettaka lyange lyasookera ddala kati olwagira nensindika ssente nentandika okusonda kati olwo ntufunye kiki ekiruubirirwa nga njagala kikola ki kugula ttaka kati olwagira ntandika okusonda ssente awo kati olwo nga magaali tonyongeddemu amaanyi ebiseera ebyo omuntu eyakolanga nempulira nga nkooye kati nentuka okukola nempulira nga mpaka okutuuka okumenyeka I know so nava mu kukoowa nenzira mu kumenyeka bumenyeka extra digest mugoba nsonga kwe tuli obulamu bwa nkuba kyeyo era nga tutunuulidde olwaleero tutunuulidde muganda affe Semulimi Job muvubuka nzwalwa ye Uganda muvubuka munnakibuga azaalwa mu kibuga wano waakulidde waawangaalidde Katonda n'amutemera oluwenda era nga ekirooto kino Katonda yakiyisiza mu mwannyina mukulu we n'amukwatirako n'agenda e Holand gy'asobodde okugattira obulamu n'abaako ne byatuukako ezimu ku success ze kwe kuba nti wano we tukoledde olunaku olwaleero yazimbye JS Summer Cottages wano ekitende opposite Starbucks nti at the end of the day bankuba kyeyo mu nsi zonna world over bana Uganda muli so hard working mukoze nnyo waliwo omwami abba bankuba kyeyo tugenda kuba tumu exposing very soon banji abbe bankuba kyeyo banji nnyo era nga ababbira mu tteeke ziringa 3 kuliko tteeke y'ekinnansi kuliko tteeke ya government kuba bafunira connections kubaako netteeke y'okubazimbira amayumba ali so smart vubuka muyivu nnyo ali smart nnyo mugezi nnyo vubuka muyivu smart fu oluzungu ali smart bunya obuwoowo obutambaala bweru abeera smart katate wabaawo n'omulala ye ababba ate fala nnyo ababbi bano bali babiri so naye Idris okola okunoonyereza nze muno bino mwetakwatira masimu Idris yakoze kye bayita okunoonyereza tugenda ku unearthing abafere bali babiri omufere omu ali smart nnyo abeera around
mu kibuga wakati the Winton Road near Parliament yawo then omufere omulala ali ku Hoima Road abafere bano tugenda bakuwa insha Allah naye kasooka tumale emboozi ya Muganda ngono so your first piece of land erimu kikati oba wagitunda nagitunda sente ne zikola ki actually sagitunda nagigaba nagigaba then bampamu amayumba then ntopenga up wow kati nenfunamu amayumba g'abapangisa. That is very good. It was a good move. Yeah, it was a good move. It was a good move. Ani yagikubalira? Well, yajanga actually kyajanga kisirani. I would say that. But ubanga bagamba omukisa gujanga kisirani. Oguli gwajanga kisirani. Okay. Okay. Wajanga kisirani. Kubanzukira olitaka protein yajigula dda myaka 12 awo mu 13. Ya 10 myaka 10 emabega awo. 13 2013 exactly. Kati ntuse recently languzi ndo taka linagulera mayinga njagala nnyo gula amataka. Kali nagula awo ne banferera kawo. Nadi lyawo buddawo ewanga awo emabega. Nguze atikati omwana yatunze ate mama tamukiriza byali biwanvu ye Uganda baba batesezza kati ze nina family ejemanyi omukyala bawe yafa bwati bwakola asindika abaana be ne batunda namala n'agenda ku polisi n'akuba enduulu kati golugira boti nga bakugamba namwandu waali ye administrator ono yaguziza empewo omukyalo oyo era naye tugenda kuba tumukolako okunoonyereza okiwangaliddemu nnyabo naye nze yali different munnaye omwana yali yetumikiriza bambi mama we muzaala mulungi nnyo mama we mukwano gwange of course I know yanwanirako ntumira ku bamaama abalungi teri mama mubi bamama mwenna muli balungi just wabaawo bibasobako ng'abantu like any other person bagala nnyo bamama naye kati kyanyamba tudaawo ne bangamba okay kati bikyankalanye katuguwemu eri otopinga up nifuna lawyer wange nifuna abasajja bange awo nemukola paperwork bulungi kati wayiseyo n'emyaka ebiri kati era ndyamu ssente mu buyumba bwange buli eyo. That is very good. Yes. Okay. So, kati akagali nti watereze ebitambula. Mu Uganda ojja emirundi emeka omwaka? Mirundi 2. Omwaka. That is very good. So tutunulira project yeno eya JS Summer Cottages Kitende. Wayiyo otya ekintu kino? Kati okuyiya ekintu kino manyi nali nzanye Uganda nga nkomakomawo nnyo era mukomawo nzikola mu kusooka okukomerawo ddala nasula waffe Makindi era mu kayumba kanke bali bampa bamuzeeyi kali kasigaye ojjukira nagenda ebulayi ekitanda kyange nakola ki wakireka tewakitunda nagamba byonna kambigabe naye mazongoto yange sikola ki mazongoto sigita era mukikola mu kutunda ebintu ebyo bali baagala gitwane neŋŋaana ngamba kanko weriba biganye wano wentuukira webiriba biganye sijja kukomerawo nange kaddeeka mwe nakulira kakyaliyo kaddeeka ako twakasulangamu ne muganda wange bamuyita Rama ebyewuunyisa nti ekitanda nagenda nali muto nga ndaba kyali kinene nakoma nga ndaba ate katandatanda era kwe natuukira kwe nasula yes kwe nasula then naye ekya inspiring okutandika project eno nti nentuuka omanyi nga I've grown the situation tusobola kubeera wakajjukira obudde buddaaki kwegamba ngo you've outgrown the situation owakulira oyagala obeere omusajja yeetongodde kati ntandika okunoonya kifo okusula mu Kampala ne mbonaabona okufuna akafo akalungi okusula era Florence kinasooka okusula tewali walungi kali kalumuka yali kali nyumba naye nga studio ate kinabiro kiri wali ate fumbiro liri wali ate bikimu kiri wali ate oli nali nisasudde emitwalo gyalinga 800 olunaku. Okay. Nengamba neba nayo n'omuntu kyokka kaliko mabbaliko ate nsasudde ssente nnyingi. Okay. Nengamba naye lubalimu nange ntandikewo ekyange bwentuukira ati awo twava ntandika okutala empenda nengamba emba nkumyewo Uganda wano kiba kirungi omuntu afune watuukira nga wategeeka asasule ku ssente kale ensaamusaamu entonotono ninga asasudde ekintu ekiri waffe because we natuukira kwegamba
tewaliwo na washing machine, tewaliwo na akatimba kansiri, obuli bwali butandatanda naye nga nsasula emitwalo 8 kubanga kyekyaliwo essaawa ekyo olunaku. So embeera gye wayitamu yakuinspiringa okukola JS Summer Cottages. Yes. Era kyali najini kitumye basama abasama bamuva Bulaaya. Kati okuva ku olwo nentandika okusala empenda ndabe nentekawo goal nengamba omanyi lumu njantekewo ekifo bwekityo nti nga nfuna wentuukira nga nange mutuufu ntuuka ewantu nga atuukidde mu maka nga atuukidde mu nyumba. Yes, abalungi abatulaba of course wano wetuli kyekifo ye project kati omwami ono gyapushinga era gyaliko. These are self-contained houses. Yes. Units ez'enjawulo. Yes, everything in tuzirambudde ne tuyitaayitako munda. Well spaced, DSTV, security 24 hours, Wi-Fi, amasanyalaze, Wi-Fi, kitchen well equipped. Want to wakaka munyo. Ka fresh air okawulira. Yeah, absolutely. Privacy, yamanyi nnyo. Era that's why you see nti tukonalinze ourselves in one angle. Ne tutasobola ku inconvenience nga abantu balala the other side. Buli kimu mwekiri nga bwe nabanyonyodde of course amazzi alina national tana amalala yasima. Ate ku bay ensamusa. Alina masanyalaze, hydro ne solar system. Yes. Webiri kisinga obukulu DSTV kintu kikulu nnyo ekyabantu baagala okumanya ebifa mu nsi. Ne Wi-Fi. Wi-Fi kikulu nnyo bantu balina okulaba extra digest eno bagiremereko paka. So ne location. Ne location kikulu nnyo nti Ntebe Road. Ntebe Road. That is opposite Starbex wane ekitende. Otuuka ku kitende awo Starbex unokutunula kyemmango ojja kulaba akagambo JS Summer Cottages. Just a few meters. Just a few meters then ojja ku following the directions ng'otuuka wano. Kafu kali very quiet, kali rich neighborhood, kali safe, kali peaceful. Omanyi nalowooza omanyi nga otuuka Uganda nga oyagala kufuna akafumo osobola okutuukira n'omuza ku birowoozo tewali bikutatankanya tewali mokazireekaana kali safe and secure kali nice and quiet kwegamba nga muli njansetiga ekintu nange wentuukira kubanga nze akayumba ke natuukiramu nze actually kalina mu kizungu Makindye. Yes nga kali mu kizungu nga okutuuka ewo soka n'oyitako eno emmanju booti n'omala n'oyingirewo kali kafunda naye nga nsasula emitwalo 8 olunaku. So wano of course tugenda kubaterako enamba z'amasimu mujja kuba mu contactinga kyekisookera ddala then ekyokubiri waliwo ayinza okwagala okujja okubeerawo olunaku lumu waliwo ayinza okwagala okujja okusulawo wiiki naku 2 naku 3 mwezi. Yes. Kiri services ezo like kisoboka omuntu okusulawo omwezi. Yes sir. Kisoboka omuntu okusulawo ewiiki. Yes sir. Obanga tetuli fully booked omuntu ngaze okusulawo olunaku akkirizibwa because I made it open for all. Nakigulirawo buli omu ayagala okujja okuwummula mu kafo akakola ki akasirifu akalungi. So okujja omwezi okujja week oba okujja n'omwaka kiba kisobose. Kasatu kanyo obeerawo. Okyajinga mu dola mu za Uganda. Zonna. Oba ogidde mu Euro, oba ogidde mu dola, oba ogidde mu za Uganda, oba zigidde mu za Sudan zonna, oba za Buwalabu. Era abaganda bange ab'Ebuwalabu namba tumidde because bansupportinga bambi. Era mbaagala nnyo. Osajja ab'Ebuwalabu abo bonna ba UA yonna bonna bansupportinga era mbaagala nnyo bambi. So, ladies and gentlemen, of course, ekifo bakiyise JS Summer Cottages. Kitende opposite Starbex petrol station ekitende wano. Just a few meters from the main road. Ng'otuuse cool ambience. Mbeera nnungi nnyo nzikakkamu nga bwe nkunnyonnyodde. Ebintu byonna bye waali etaaze. Bwebiri ekisinga obukulu nti amasannyalaze 24 hours, solar weeri, parking weeri, security weeri, internet wifi weeri, amazzi weegali, ate kumpi ne main road, ave Entebbe n'ave Kampala, ava ku kisaawe naawe ave eno. You are all welcome. Tugenda kubanga tukuleka. Naye nga tetunaba kuleka ebintu bibiri bisatu. Omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi ayagala ogenda e Bulaaya okuba ekyeyo no country omuwa magezi ki omusibirira ntanda ki ekyo kye kisooka. Then ekibuuzo kyange ekyokubiri ekisemberayo ddala bangi
bwe bakola essente tebazizza Uganda gwe lwaki wasalawo kukomawo ku investing e Uganda. Yes, kati mukulu Ibra ekibuuzo ekisooka kankiddemu omwana yenna oba omulenzi omuwala oba omulenzi planning okufuluma Uganda ogenda e Bulaaya waba afunye omukisa okufuluma nga wona awulira kikaze kikale oba kiganye omukisa agukozesa agende naye ekikulu kiri nti agende n'ekiruubirirwa kubanga abantu abasinga obulungi abagenda e Bulaaya tugenda tetulina biruubirirwa biri amaanyi otuuka eyo ebintu binogwamu nebikugwamu bugwi akuseeyo eno n'akusika akutire mu kino n'akutwala mu kino akuwadde eno plan n'akutwala mu kino kwegamba tolina mulama gwokola ki mutuufu guba gukututte. Yes, gukututte. So ekikulu kiri nti genda ng'olina omulama ogukututte oba ogenze genda ku investinga wano gusigale nga gwe mulamwa. Omanyi otutuuka eyo buli omu afuna amagezi ge n'akuwabula n'agamba nedda gwe sikola wano ebintu bajja kubba e Uganda biki ebyo. Yes, bibaawo kisoboka. Ababbi bangi kuba be twakakwatako babiri abafere bali babiri tubalina mutta. Yes, ekikulu kyonna you have to set a goal. Olina okumanya ekikututte. You get it? Because nakolanga nga ndubirirwa kudda waka. Olira nga ndubirirwa kudda waka nga era mu kulowooza era nze n'odda kino olwawo okola ki okuloogera ennyo nalusoma nenduyita bulungi naye ng'ebiseera ebisinga obungi ebirowoozo bindi waka how can I do best home nina kikola ntya bagamba osettinga goal olina ogyambala olina ogyeteekamu olina ogiteekamu bigambo byo mu bikolwa mu lupapula n'ogiwandiika ola Ibra you walk the talk. You have to walk the talk. Ate n'ekira kiri nti ebiseera ebisinga obungi ebikolwa byo tebisobola kukuluma ki birowoozo byo. So olina okwongera ku birowoozo byo okwongera ku ki ku bikolwa byo. So buli muntu agamba nti avudde wano ngenda Bulaaya nga ofunye omukisa oba otuuse efuba nnyo okwongeza ku ki ku birowoozo byo ku ndowooza yo. You have to explore your mind. You get it? Because tukolera kuba bulungi. Absolutely. Exactly. Tukolera kuba bulungi. Ne bana abafere nabo baagala kuba bulungi. However, bakikola mu bubi. Naye nga nabo baagala kuba bulungi. Tukolera ate kati kuba bulungi kuli mu segments. Kwanza kati kuli mu segment kati nyinza okugamba nzi kati ebudaaki nyinza okubanga mbadde nkola sente bwezi kati tugambe mbadde nkola euro nga 1200. Nengamba kati gole yange yakubanga nso okuteekawo empenda e Uganda ekola sente zingaze mbadde nfuna ebudaaki osegedde eyo naye bagol. So olina okuba settinga goal kikyokolerera ogenda kifuna muki mu bbanga ki because bagamba goal is a wish with an expiry date. Kitegeera si kukola fa omanye wanja tuka myaka 5 wakifunye basi kifunye olina okuteekawo empenda kirina kutwalira bbanga ki okubanga okyetuusizaako ng'okifunye ate n'ogezaako okuteekawo empenda because kati nange natandika okusoma obutabo kubanga nateekamu nnyo amagezi mangi okulaba abantu nti omuntu okwongera ku bwongo bwe kikyayinza okukola ekyamaanyi. Ibra natuuka ekiseera ntandika okufolowinga programu zo nenfolowinga programu z'abantu balala nengenda nga nkubira ku bantu abansingako ku magezi bakikoze batya endowooza yaabwe because anti kati ffe kuno ku show kye twakola tetunoonya views tetunoonya likes but tunoonya okugatta ku nsi yaffe ebyo biritujjukirwako kyobalaba nti bano bampemula bano banyamuwadde omuliro nkubira oyo sabula oyo kuno tebikola obukuukulu abantu bakola obukuukulu wano tebikola kukyamuukirira okwo kuwemula okwo tulina baganda baffe twabibalekera ebyo by'okuwemula and they are doing very well bakola bulungi mu bintu ebyo era nabo reputation teba nnungi era omusanga era obumulano kyamuka buli omu obaako ekiti ky'omuleka n'omulekera naye waliwo abantu batasobola kutuukira naye era nga so omwana yenna planning abeere n'ekiruubirirwa abeere n'ekirooto era akikolerere kituukirire. Ekibuuzo ekisemberayo ddala why do you invest in Uganda? Nze toyinaawo omwana wano? Oyinaawo omwana wano? Nina omwana. Wali wano? Muzadde. Omwana ali wano ali budaaki? Ndi muzadde. Okay. Ndi muzadde atuukiridde. That is very good. Yes, so why do you invest in Uganda? So I invest in Uganda kubanga alaba nze wano we banzadde wentegeera obulungi. That is good. Tegeera ebudaaki mbaddeyo nentunula embeera yaayo nendaba nga omanyi natuuka ekiseera nga nze ebudaaki nanoonya omuntu gwe neegomba inspiring ebudaaki nambula.
Nati ntuganda ne Uganda ku bantu abalina mu kasente Uganda be bali ate balina ebintu bibakoze wanga ne Uganda kyangu nnyo omuntu okututumuka mu byenfuna okuinvesting ebintu bene bibeerawo nga tebiriko akakwate mbo ate kati olina okuleetanga omusolo paka okufaako kyotuke n'okufa nga ne bakuziisa olina okusasulirawo omusolo nanga abazungu olina okusasulirawo omusolo kwegamba life y'ebudaaki teyanyingiramu nnyo okugibeeramu naye nga nze nafuna ekiruubirirwa kyakomawo Uganda nti kisoboka. Thank you. Wana Uganda buli kimu kisoboka. Thank you. Wana ekiruubirirwa. Thank you so much. N'obwagazi bw'ekintu kyagala okukola. Oyina bw'oyagala okutumirako bantu bo I know oyina mikwane abali mu kutulaba akadde kano. Jantumeko ku bantu bange wonna jankutumireko ku Rosemary jali ebudaaki. Ne family yange bonna mbatumira bazeyi bange mzeyi Saalongo ne Naalongo Seguya baganda bange mwe namba tumira Olivia Enoch ne mutumira Enoch Muwanga Nuwa ya Grace ali Sweden naye mutumira bambira mbagala nnyo ne Shiba naye abadde wano naye mutumira kwegamba ne mikwano gyange gyonna egindaba era nga mwebale nnyo kunjagala na kunsupportinga mu buli kimu era mbagala nnyo nga gyenkomeza akatalekeka olunaku lwo lwasookera ddala bwe watuuka e Netherland wasulawa ennaku ezasooka ani yakusuza nze nalina omukisa munnayi natuukirira wa sister. That is very good. Tetugenda kubanga tusuka yakya nasula mu train nga ntambula olwo olugendo olugendo nasula mu train nga ntambula era nabula era nze okutuuka nabulira ddala ntuuse wano bantadde mu train yenfu ate biki nabula nasula mu train mu kusooka naye era nja kutumira muganda wange Mosh oli Sweden awo nkwagala nnyo Moses Mosh kwagala nnyo nja kutumira Wallace Kizito Azuli my brother oli Australia nkutumiddeko nnyo my brother Hamis in the US nkwagala nnyo muganda wange amanyiddwa nga Jose TJ Sweden respect in all aspect oli Ulisham e Sweden yawo nkutumiddeko nnyo Jose TJ. Okay, ennaku z'omwezi nga 28 ogw'omunaana paka ng'ennaku z'omwezi 3 September omwaka 2023 tugenda kubeera mu the 6th Uganda Netherlands Business Convention era nga nkubiriza bana Uganda okwewandiisa ng'obudde bukyali abawangalira Uganda n'abawangalira mu Netherlands awo ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogw'omunaana paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa September gwe mwezi ogw'omwenda tugenda kubeera mu Uganda Netherlands Business Convention ey'omulundi ogw'omukaaga omwaka 2023 ku luno omulamwa gwaffe oba thimu yaffe egenda kubeera adding value to Uganda's agriculture and health sectors. So nkubiriza bana Uganda okwewandiisa nga obudde bukyali osobola okuba ennamba y'essimu +31 628472 njiddamu omulundi gumu +31 628472 ayagala okwetaba mu mwoleso guno oba convention eya Uganda Netherlands Business Convention okuva nga 28 ogw'omunaana paka nga 3 September 2023 nkugamba kuba ku namba y'essimu eyo ebisigaddewo ojja kubanga obimanya n'ebisingawo weewandiisa otya obiyingiramu otya tandikirawo ku namba y'essimu gye nkuwadde +31 628472 omwami agikwata bamuyita Derek Senyonga tandikirawo ebisigadde tujja kuba tuwuliziganya era tujja kuba tubaterawo n'ennamba z'essimu awo zemujja okubanga mukubako tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero nja kwebaza Job obudde bwo era nange nkwebaza nnyo mukulibra era webale kunkyalirako nnyo mpozi n'ekirala abantu basobola okunsanga mu mikutu gwange ogwa Facebook waliwo JS Summer Cottages ku Facebook JS Summer Cottages ku Facebook era namanja gange ngoza ku Facebook bampita Joe Sketcher genetuuma Joe Sketcher oba Joe Muyiribi ku Facebook Joe Sketcher. Thank you so much. Tugendera baterake namba z'essimu mujja kuba mu reaching out mutandikirawo. Ate naye kirala n'abantu bonna abaagala okuba kwogera ku byenfuna because era ngezako okusomesa abantu ku byenjize mu bulamu
That is very good. Yes. Thank you. Kuntukira basokunkubira so bawa bulamu bikimu byenze because kibulungi okugaba ku experience. Totwala abantu bweru. Aha. Tatwala abantu bweru temukuba simu nti abatwala bweru. Tatwala abantu bweru. Tagaba visa, takola ku visa, tatwala abantu bweru. Extra digest mugoba nsonga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba. Tubagala nnyo. Thank you. Yeah.